Tandikidde luddawa tugenda tutandikira katutandikire wano Sindabakanda Sabasajja when you say this atunde Sabasajja mukamwa but politics is about to kutulula mukamwa. No, if you say Sabasajja mukamwa we shall crash. All right, banyabo ne basebo njala bategeeza embeera eri mu Uganda tewoomya nakabulule mu Uganda. Nabategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa nembabulira location nabawa geographical location saaba wa address kubanga bagamba siwo mulabe wankunsooka maaso eva mubeera mabega. Kati embeera eriwo Ssaabasajja Kabaka tumunoonya buli ngeri yonna esoboka bamutuwe. Naye Mayiga atadde abasirikale ba Ssemwana aba ISO okulondola buli muntu akola video n'okubatiisatiisa bakubira amasimu era mbakutegeezaako nti wayiza bamuli bubi n'abalala. Naye ekyo si kyekijja okuleeta obuzibu lirudda wano. Bwe mutadde Mayiga ku pressure olunaku lw'enkya bw'etaba ntaanya agenda kuyita olukiiko lwe si lwa Buganda si lwa Kabaka nkiddamu. Olunaku lw'enkya agenda kuyita olukiiko lwe lutule mu Bulange Mmengo. Naye mwegendereze nnyo byagenda okwogera bagenda okwogera. Ebiwandiiko ne byagenda okwogera byonna babiteesezzaako ne mukama we oba babeera station manager James Birungi wa Ssemwayo okuva ku directives ayo seeri nkiddamu. Mayiga olukiiko lwagenda okuyita enkya mu Bulange Mmengo si lwa Buganda si lwa Kabaka nkiddamu kubanga ono yawamba obuyinza. Olunaku lw'enkya agenda kuyita olukiiko ku Mande olukiiko lw'e Mmengo. Ebigabo byagenda okwogera byonna scripture oba ebiwandiiko n'ebigenda okwogera byonna bya mukama we station manager Ssemwayo boss James Birungi ku directives za Museveni. Ku Lwokusatu agenda kubeera ku BBC Telefine nga bamubuuza ebibuuzo. Ebintu byagenda okwogera byonna biri stage manager kubanga baafunye obutakkaanya ne mukama we Museveni ne station manager we James Birungi atya. Bwe nakoze video ku lunaku olwokutaano ne ku lunaku olwokusatu ne mulumba Mayiga buli wamu buli koona n'ava n'atandika okunyooka n'ayogera ebigambo bitakwataga. Bwe namugambidde nti lekerawo okwogera ennyo ogenda kwekuba ggoolo. Kati bakame bagenza okulanga social media ekutta omuliro ne bamuyita bamukubirisa bamugamba nti gundi ogenda twokesa. One, tolina crisis management skills. Bamugambye one, weeyita lawyer nti wasoma ne tolina crisis management skills and communication. Kyetuyita crisis skills and management communications eziruwa. Nti singa wabeerawo obuzibu wabeera abantu bamanager nga basoma okwasaganya obuzibu obwo mu bikolwa ne mu kwogera eri abantu. Mayiga olw'okuba nti alina kasajja fuba ate nga waakabano nga tamale bwe bagende musajja ava Tanzania omwami ono ng'Obuganda yawuwamba takkiriza muntu yenna kwogera. Y'ensonga lwaki bamugambye gundi ogenda twokesa. Olunaku lwajjo yakubye essimu endala n'akubira James Birungi n'amugamba nzizeeko n'amugamba please kendeeza ku bigambo by'oyogera ate manya bogenda okwadressinga abantu. Bw'oba tosobola kwadressinga abantu kitegeeza ogenda kuyiwa ekintu kyaffe. James Birungi n'amugamba omanyi nti mu bbaluwa ey'okubiri gye wasembayo okusindika wano gwe nange tukimanyi ne Museveni nti wagamba mukama wo talina kulaba ku mwaka ogw'amazaalibwa go ogw'omwaka ogw'ensanvu. Nababuulira information eyo ng'onaawe talina kulaba ku mwaka gw'ogw'ensanvu. Era n'amugamba mu bintu by'okola okola ensobi Abaganda si basiru. Gwe nange naawe ne Museveni tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka bw'etaba ntaanya ayinza obutadda mu Uganda oba mutadda mu Buganda. Kati engeri gy'oyogeramu n'Abaganda egenda kukulabisa. Funa tula wansi ofuna abantu bagenda okulaba kye bagenda okuddamu Abaganda. Kati ne batula ne badraftinga biki bagenda okwogera ne bagenda okwogera enkya ne byanayogera ku Lwokusatu. So mubeera aweya ebintu byonna byagenda okwogera byonna biri state managed
written by station manager James Birungi on orders of Museveni. Nenga bali mukuteekateeka Baganda mu ngeri yonna esoboka okulaba nti kyonna ekigwawo mugenda nakyo. Ebyokutuvuma tuli batamiivu ebyo twabimanyiira. Ebyokutuvuma tuli bamawaggali ebyo twabimanyiira. Tuli ba jobless seeker as long as twatumukubidde ku simu okumusaba emmere. Oba ku ssaawa eno tetuli Baganda ekyo nakyo tukikifaako kubanga Abaganda babeera Baganda oba Baganda babeera babikulya naye mu mirimu balungi. Kati essaawa zino tuli Baganda bali mu mirimu. Ffe tetujjaako mmengo kusaba mmere nkiddamu. Essaawa zino Mayiga atufudde enjogera y'Ekiganda egamba nti babikulya balungi mirimu. Nti bwe kituuka nti Abaganda baagala obbajja mu ssente babeera balungi. Bwe zituuka ku nsonga ez'okubanja Ssaabasajja Kabaka olwo Abaganda babisonga ate olwo Abaganda bali ku mirimu. Olwo olugero we luva nti babikulya balungi mirimu.